yabagambye tadda yabadde abalaga Chagwe yabagambye tadda Uganda era mu mwesonyiwe mwera tweetinga n'agamba tadda yagambye tadda Uganda mu mwesonyo gye mwamulaba politics wa Uganda yamuvuddemu yakkiriza muhooza afuge nga waayagala ne President Museveni ze munneesonyiwe mundeke byabadde bigambo bye kati agenda kukomawo tugamba era kati n'agamba azzeeyo mu mbeera ze zeyalimu edda era kati yatandise kuyimba tewali buzibu buli muntu alina ekyokusalawo mu bulamu. Nayizeemu si kirungi kunyiiga n'ogera mu soko William Hart nakola ebya Apple nze okimanyi nawe nze onjagala ebigambo for sisterhood and I love you. What Josh had ngalo awo jini team life experience tukikwasaganyanga okuba nti tukitambuza wano mu kibuga Kampala ebintu ebitambulira ddala malidadi saana olunaku olwalira amawulire mangi agatambula sirinzeka n'abantu bonna bolaba ku panel. Josh MC, the Amplified King, around town Kampala. Thank you so much for what you're doing. Life experience. Let's go. Okay. Prince Liam official. Wabanoonya kagate. Namujje kuumiddeko. Olunaku lwali Josh olidda mpozi. Njankoole ku bantu bajjeyo. Ngenda kubeera kusi. Leero ali ku Sip Lounge. Namasuba mugendeko mubeereko ne Josh MC. N'ebyana awo ebinyeenya. Babaayo wali eri waliwo abaana abaagala ebisava ashanava. Bane mwasibye mutya basebo ne bannyabo tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Omumbejja Sebo n'essembyayo nga Sebo w'ekibuga omwana omuwala omubwati atereza ensonga Mukomusajja International tongattako kinyeeto omusajja wange yonna gyali I love you honey ali international sina bategeeza abakulira eri malo be balina okugamba ande nagamba omusajja buli baba international abasimu abaki simu era nekulaga ali okay mugambe naawe nenga oli ku buzibu mukwano mukulu anti wakula mistekolo 5 Sebo me and her we have known nothing. We are just doing country period muno akasajja kaleka kakulia nedda mukwano we are just doing shit. We are not anything. We are not we are just doing country. Wanje otugambe amawulire mangi. Yes, amawulire mangi nzuyo nziruse nina taata wange oba kinamwisa taata wange akulira abataata bange bonna omukulu Zimbe bamukulu ya Zimbe Moses abeera awo South Africa abeera mu kifo bakiyita Lesotho South Africa Lesotho yabeera so nabadde musuubiramu eno wiiki kyajja kuba mugenyi kuba yagenda nina emyaka oba gyalinga ena paka kataddanga essaawa zino bwe mbalabalamu emyaka gyange gye sijja bagamba amazeeyo kakeeza emyaka egikoze egiwera naye twagala okwebaza gavumenti ya Uganda okusobola okuba nti yasobodde okuba ngezza bannayuganda okwabwe naye ate abantu abalala bakifunye bulala balowooza kabadde kabadi balabe nti omukulu CDF mukwano gwaffe omukulu Mwami Muhoozi propaganda yabadde ayagala kwatani ono omuvubuka Dog Nation Dog ne Woman era musajja wattu like other people who are concerned temubawaamu namwe sisobola bawa balina makulu kyabo n'okuba n'obuvunaanyizibwa lwakuba bo bakitutte bulala ne CDF yagadde okulaga olaba n'abakulira kennyini tayagala kudda yabagambye tadda yabadde abalaga Chagwe yabagambye tadda Uganda era mu mwesonyiwe mwera tweetinga n'agamba tadda yagambye tadda Uganda mu mwesonyo gye mwamulaba politics wa Uganda yamuvuddemu yakkiriza muhooza afuge nga waayagala ne President Museveni ze munneesonyiwe mundeke byabadde bigambo bye kati agenda kukomawo tugamba era kati n'agamba azzeeyo mu mbeera ze zeyalimu edda era kati yatandise kuyimba. Tewali buzibu buli muntu alina ekyokusalawo mu bulamu.
so ekyo mukiwe respect Yeah. ndowooza ye nekyalama nti kinaatwala famire yo mu maaso bwekiba kino kiganye kiringa nga bufumbo bwe buba buganye ekirungi tebakimukaka tewali yakimutuma ate teri yakimugira kibeewo iye nekirala he has lost a lot of things abaana be bafunye trauma bafunye ebintu bingi bayinza apavudde mu ggwanga lyabwe so mumuleke ye ndowooza yate temukirinako buzibu nzezeeyo wa CDF wange mwami muhoozi oye kabaka yaliko yabadde kati agezaako kulaga responsibility not that he was looking for any fool who is coming back to Uganda munfuna he was trying his responsibility to see that all Ugandans come back safe from South Africa those who didn't comply already they stayed naye yereseza otulo otwe n'essaawa ze mwajjiddemu okusobola okulaba nti bannayuganda batuuka buki bulungi era twebaza gavumenti ya Uganda gavumenti yakitaddemu omukono okuva eri honorable minister Kasolo wa internal affairs twebaza n'omwami Balamu yakibaddemu oyo ye tatera kubula waawe webale nnyo okulumirirwa bannayuganda kubanga ensonga eyo mukola ki kati twagala nengayo bajjeyo abali South Africa kati bageeko ne Dubai era wali ababonaabona ekituufu nno kyayogerako bagendeko bano abantu bakomeza babonaabona omanyi lwaki anti waliwo embeera kati yazzeewo South Africa omanyi nze baddeko South Africa yaliyokko waliyo xenophobia no kunyumiza sad story I know everything what happens in South Africa I know it era xenophobia yaliyoko nga nange gyendi lindako I even lost my passport from those things lindako waliko doctor saakolako busangoma kuba no nina saakolako busangoma ssebo akasajja ke wateekako eggi mu ccupa saakolako busangoma otegedde nali mu bintu birala nnyo stillport nga ndi mu bintu bya transportation kuva nga tutuka rampi mining wakonekereyako ka microphone mu ssabo saayogererako mabega wa curtain saakyusa ku ddoboozi ariko Jozo ogenda tubulira bategeera bajja babonaabona babakoye bannansi mu nsi yaabwe xenophobia wajja mu ggwanga South Africa balina ekintu kinene ekigamba nti no abatali bannansi bajja ne ba-occupyinga emirimu gyabwe babatwalako emirimu gyabwe nabanga tebakyawe ate nga deep down truth is aba South Africa tebaagala kukola waliwakubyo kigamba they are very weak people nti no bo babeeraawo mulimu tribes ezimu nga onoga tulina abanyankole tulina abakati eri waliyo abakaradi waliyo abaswana waliyo abathoso waliwo abazulu kati abakaladi balwanagana n'abazulu abakaladi those are the people abali white abeeru nenga aba South Africa nobeeramu ababuwa be bazungu abo abali aba South Africa so baba balwanagana kati mujja nga mulimu abatali bannansi abannansi wetunulira bo South Africa no generalizing bo bebalina zi companies ezikola aba Nigeria ate beko like omunayuganda tebaagala kintu kye bayita mu Nigeria Nigeria banje South Africa aba Nigeria bapigatta n'abana Uganda kuba tufaanagana tushegedde yes kati jukira aba South Africa abagwira actually sagana baita bagwira because they are all blacks Africans however bebasinga okubeera n'ezi companies ezikola ki ezirwaninga ezikola ate bamanyi bafere oshegedde tino aba Nigeria asobola okutunza ennyumba gwe munansi yes nakutunza ennyumba yo balina ebyo bi black money ajja n'ekiboxi n'agamba tino natekako ku brand nga bwa 10 obutuufu wasinga wali ebipapula so a lot of shit happens that's why time that's the time etuuka ne wabeerawo xenophobia oyo nabeera nga buli atali munansi namanya ekireeta ekyo era nga kyoyogedde okubanga abataagala kukola bangi ensi ebeeramu nnyo ebyo ebintu by'okuba zaala ofune buli kintu kye baleetawo omuzannyo gw'okufuna naye omuntu akeera okunoonya essente kizibu nnyo omuntu noza mu bintu bya zaala ofune era yamanyira okukuŋŋaanya omutwalo bw'otunuulira ennamba esinga olaba nga abannansi abagwira mu South Africa bebalina amafaamu bebalina ezi-garage kizibu nnyo okusanga South Africa okusanga omunnansi ng'alina garage oshegedde
zino garage ezo z'abantu bano ba Nigeria bana Uganda kati bano batufuna jukira ne South Africa they don't drive these cars era ne basanga ne motoka ku kkubo nga wogirabe ensonga muyange BMW bagikwata ne bagiscrapping ne baginyiga. Why? Because they do assemble cars Baina companies. Okay, South Africa tosobola kusangayo Noah, tosobola kusangayo Wish, tosobola simanyi markets za mwezo baina emmotoka Audi, BMW, Benz, Jaguar, za nebuno Primo, Jeep, tosobola kavugira ku luguudo lwa South Africa. So kati awo chokola abantu no bafuna eyo trauma ne baganga omuna Uganda balina obuyumba babuyita bumukuku kaba kabati okayingiramu nga gwali waneeno mu flat ebintu ebiri mu nyumba tobirina. Okay, Ekyo kintu kiri gundi ne Bulaya kiri ne Sudan, South Sudan waliwo kye bayita kati wane Kampala oba Uganda ebigundi tubiyita lemise kati nga olaba ku Salama Road nga olaba Makindi ebiki kati ziri tuzita locations nti ogenda mu location nosanga estate nga ya bubaati nyumba zinenga bubaati bumukuku ninga okayingira munda weru wakabaati awo nga wapakinzeho Lamborghini webale nnyo kyembadde ngenda kugamba kyekyo Sudan muna Uganda kyekyo Sudan oba mu Nigeria okitegedde otuuka e Sudan nga waliyo akayumba kasubi naye nga emabega waako wapakize V8 waliyo hama naye nga bakulaga abali omwo mu kayumba bebayina otegedde ate nabo balimu ekiri South Africa abo Abasudan tebaagala kukola bakera ku makya saawezi ne batula mu bizaala ne babeereyo mu kibino bino kasino ne babeera mu bizaala funafuna bakeera omwo kasino tebakola banywa bucaayi bwabwe bwe bamanyira okunywa. Kati ekijjoshi kyakugambye ensi ekumira nnyo mu eyo bannansi beekumira nnyo mu eyo embeera at the end of the day bagenda kwekwasa abatali bannansi abakola egyabwe. Jjukira gavumenti ya South Africa erina sente zeewa abantu abannansi ebawa every month ebawa 300 rands. sente nga mmekeze Uganda rand eri mu 210 anti kati ba rand emu eri mu 210 so kati baba emitwalo nga nkaaga babawa sente ezo just to keep Kubeza, yes because bamanyi kati webalabanga Uganda abanasi abagwira ba dominating government coming down nesale ezo sente eba tishabawa sente so kwe kavaako akevuvungo yes so bintu nye biberaawo bagamba kwana nyine bakazi bawe ushegedde abana Uganda bagala nnyo abakazi ba South Africa so chobola ntino olutalo luyinza okubeera tugambe nti province emu ntino kati luli wano tuli Pretoria nga wano wetuli Kampala osanga nga ab'embalala okay bebalukumyemu kati luve embalala awo mpaka wano Kampala ushegedde naye bamalirivu yes South Africa bamalirivu nejjosha ensi batakola ensi najagala nnyo digenda muno yannema ne kati bano banakola amateeka bagatwalira mu babirese anti kati bano banazimbayo banasimanyi omunansi wajja n'amanya nti ennyumba ya muna Uganda yagizimba ku ttaka ng'agiyiwa bagiyiwa ate nekirala ffe nyini naffe abana Uganda tulinamu effutwa tumanya nti Prince William twakubye eddiiru naye twafunye emitwalo gyaffe 3 ya randi ye najja nanga nti no batwadde omutwalo naye nga ate nze nkimanyi kubanga aba South Africa basasulira nnyo ku proof of payment whenever they do payments they do send it to you. Prince ajja kujja nga bamwadde emitwalo gumu ng'ate proof of payment yenna eriko emitwalo 3 South Africa ogenda okufuna emmundu layisi kituufu go in the shop buy it baliya bino byonnyiza wano ku live singa nali South Africa so singa that's why batuka time ne beekyanga bambi nga balaba tebakyalina kiddako olaba kati ennaku zino babakola ki bataddewo embeera eyo kaleko kagambye kasita omugwira ayitirira yes nga gavumenti esala ku kasente kali kati baba balina okuteekawo embeera bafulume tokoona nnyo kyali wange tokoona nnyo kyali wange yagendayo okutereeza kuba mentally stable
yafuna awo ka depression mwami kasodde bire kasodde naye nga kati yakomyewo anko naye bafuna obutuuze bafuna babutuwa babawa kati nange mbafuna kasente ako kali erikogamba what happens nti abanayuganda bafuna nnyo ekintu kino ekyokugenda ne bawasa aba South Africa abasangoma kubanga singa owasa n'ozaala mu South Africa awali mutuuze waayo naye ate munnange bw'okula n'otuuka ku myaka gyaffe nga tebakuliiridde muddirwe webaze Mukama Katonda anko nekinewusiza tewanyeenyaako ku nsaasi kati zali bamuzize baye munansi oyo munansi Zari aina citizenship permanent resident munansi ate jjukira naye agatta ku government alina amasomero alina biki so awo wennyini nze manyi nina obuyimba bwange enyama naye akayimba kano kambadde ku mwoyo baali balowooza ki kaŋŋambe ab'ennugu ove ku bantu ab'ennugu okugeyengula ab'ennugu okuleeta ebizibu ab'ennugu toleeta bizibu ab'ennugu kyokka nze bbuluno ab'ennugu nze nnyamba abantu bannange mulekerawo Kigundu. nagenda wala ebyaddaladdala Kigundu nyinza okuba ku saidi ate olumu nesiba ku saidi yanyiza kuleeta oli mutoolo ate lwata mutoolo ayamba buli omu nedda bana ekisusse ate kisusse omutoolo yagenda akimanyi nti ali mu komedi eri nti nomwana wa Kafeero omutoolo yagamba yakulira butoolo alimba si mwana naye yali akime famire teyavaayo ashatowakana nedda okyalina okukolayo DNA oyo mutoolo ate kati ono yeebula yeddako nemmanyi ekiro ebyo ebintu nze siyabibaamu watya nnyo omuzungu no si kutya but byafuuse comedy byafuuse ate bya kisiru byafuuse buli because now this is business mwe musanyulya mu nnaku y'abantu ate mufunira mu business okitegedde so that is bullshit kyotegeeza kati Bruno afunira musente kati kankugambe ekigambo kimu do you think Bruno asobola okufuna miliyoni 8 n'azigala zonna n'aziwa oyo omwana okitegeera lwaki temukkiriza kintu webali nnyo bagambe lwaki kintu ekyo Bruno omusajja mulokole Bruno omusajja mulokole example erikunze n'oyo we used to do lives enough tusondera abantu sente did we get all the money netuziwa abo abaana wabale kwogera mazima tetwali tuzisondera abaliwo did we get all the money anada waliwo percentage nganze omuntu okujja ku platform yange kube bekuwanisa thank you that's what I'm talking about platform yange bekuwanisa but Bruno is someone very different kati n'ekirala nabadde omuwala yavuddeyo namuwa miliyoni 2 lwa kuyamba bantu oyo mwana that is okay but not every percentage gyagenda no kati kati aleta abaana bonna abirimu omu abaleta abaana abirimu omu bonna byomu bamusoma bw'anaakikola onaakola ki sigenda kuba waamu because that is business oli essanyu lyo abali bali mu kufunamu kyaggwe nze nategedde bannakantu muyine mwegase kubegundi bekyanja yes naye omuntu bw'akeeranga n'akusukkulumako tewali aganye tewali aganye nekyo ekugamba kiri kimu kino essanyu ly'abantu ennaku y'abantu nenga Goodluck yese teyaziwadde otegedde ono Goodluck skin products yasooka n'awaayo 2 n'ayongeremu ekitundu ne luli yawaayo 2 Bruno kyakola kirungi nnyo naye ayamba abantu abali like abenyini abali supposed okubeera okuyambibwa kati Bruno yekagenda mmoleka kale Bruno bamwogereko naye baba mujjonkera bafaaki naye ati abamujjonkera lwaki bo bamwogerera bubi nabo balina bye bakula ebyabwe nedda kati labayo kiri bwe kiti okujjonkera Bruno kati kyakyakomezaawo Kristo Panda naye akomewo atandika okwogerera Bruno kati Kristo Panda ekyamukomezaawo ani yamuleese Kasuku thank you Kasuku ne Bruno bali Kasuku ne nono Simon Kawala anti Kasuku ne Bruno bali biki are they friends tebakwatagana logiki linda konze kyo nategedde yalina okunoonyaayo ekintu ekyakola ki ekiteeka Kasuku ekiteeka Bruno mulindeko so olaba nze munnammwe mungu kubanga Panda yaleese audio ng'alaga Bruno mubi
Thank you. Naziplayinga mu Things that happened in 2024, we are in 2026. Yaziplayinga noziplayinga n'alaganga ate era ziraga Bruno yamuddamu ng'alaga Bruno n'atulaga okategedde ebintu byaliwo mu 2020 what? We are in 2026. So kati Kasuku ne Bruno okuleta Kasuku okuleta Panda. That is self logic. $2 tubeerano ku pando ne tuwekyanga enkera abasatu bakola omunala. Gwe mbere bulungi.